Agnes Nabufu omutuuze w'e Kakinzi mu ggombolola y'e Butuntumula yafiirwa bba mu mwaka gwa 2016 era n'amulekera abaana bana. Mu myaka 14 gye yamala ne bba ono agamba basobola okuzimba enju mwe basula, oggula ettaka erisukka mu yiika 2 nga ne we yafiira waaliwo ennyumba z'abapangisa eziri mu kuzimbibwa, wabula nga bino byonna baabijja mu kwokya manda. Nga tusulayo mu kibira oluusi wiiki nga tukyaliko ebyo byakutegeka manda galabika nti gava mu kibira. Nga wayise emyezi 4 gyokka okuva bba lwe yafa, Nabufu ab'enganda z'omugenzi baamutabukira ne bamutegeeza nga byonna omugenzi byalese bwe babyetaaga. Nti bbaawo ebintu bye yalina byali bya taata waffe. Twali tetubigabananga, kaakati ate bbaawo kwe kufa. Waliwo poloti gye etaalimu nnyumba, n'eno poloti erimu ennyumba mwembeera n'awaka. Nga bwe baagala okutwala nga baŋŋamba nti nze ntambule ŋŋende nve mu bintu byabwe. Buli kye baalina abakulembeze ku kyalo baali bakimanyi bulungi, wabula bwe yeekubira enduulu gye bali nabo tebaamuyamba. Ono kyamutwalira emyezi 10 ng'awenja ofiisi esobola okumuyamba okutuusa lwe yagwa ku FIDA, wabula era yasobola kununulako poloti na nnyumba, ekibanja ne kitwalibwa. Naye ng'ate ero era ye yakolanga amabaluwa ago ge twagulirangako. Ne baŋŋamba balina abantu b'ekika kya bba wange be batidde abeerosi. Oyinza okugamba nti Nabufu yaliko kale kubanga ate ye Edison Ndagiro omutuuze mu Luweero zone ye n'ennyumba baagimugobamu ne poloti gye baali baakagula n'etundibwa ab'enganda z'omugenzi nga kati we twogerera mukazi wattu yadda mu bupangisa. Bo baalabye siriiwo ne bagenda basala ku kitundu ne batundako. Anga we mbadde nsuubira okujja akamere k'abaana balamu bange baatunzeewo. Wadde abaana be basuumuseemu kuva omwami afa mu 2017 bonna baava dda mu ssomero kubanga takyalina wajja nsimbi. Mu 2014 ekitongole ekitakabanira obwenkanya ki International Justice Mission in Uganda kyakola okunoonyereza ku byobugagga by'abagenzi era ne kizuula nga ku buli bannamwandu 3 omu yabbibwako ebyobugagga ng'omwami afudde. Ab'ekitongole ki FIDA mu bbendobendo ly'e Luweero bagamba nti bafuna emisango egitaka wansi w'etaano buli lunaku egy'abakyala ab'emulugunya ku nsonga eno. Relatives b'abagenzi baba balowooza nti abakyala bano baba tebamanyi by'amateeka era oluusi nga balabanga tewali abayamba. Robin Namatovu omu ku bannamateeka mu FIDA agamba nti ekisinza okuvaako obuzibu abafumbo bangi bali mu kawundo kakubye eddirisa ate mu byobugagga abasajja amanya gaabwe tebagateekako. Abakyala abali eyo nga toli mu bufumbo buno obw'amateeka mumekinga sure nti mukolagana wamu n'abaami mubeera ne wobanga ocontributinze wadde kantu kati naye ng'omanyi mugula bibanja oba mugula ekintu kyonna oba business oba ki making sure nti endagaano ezo oba ebiwandiiko byonna bibeerako naawe amannya go nga naawe olaga nti ki mukoze mwenna. Ono alowooza nti ekizibu kino kisobola okunogerwa eddagala singa wabaawo okwongera okumanyisa abakyala eddembe lyabwe wadde tebali mu bufumbo bw'amateeka. Abamu tebamanyi nti balina right eno esikira ebintu olumu ebyo byaba bbaabwe oba ebyabagenzi. Mu mwaka gwa 2009 gavumenti yabakana n'eddimu ly'okuleeta ennongosereza mu tteeka ly'obufumbo era ebbago lino likyali mu paalamenti. Waliwo essuubi nti singa liyisibwa n'abakyala abamala ebbanga eddene mu bufumbo nga si bw'amateeka bajja kufuna ku buweerero. Carlton Scovia Nakamya, NTV.